Essula ya 24. Awo Balamu bwe yalaba nga Mukama asiimye okuwa Isirayiri omukisa, n'atagenda ng'olulala okunoonya eddogo, naye n'ayolekeza amaaso ge olukoola. Balamu n'ayimusa amaaso ge n'alaba Isirayiri nga batudde ng'ebika byabwe bwe byali. Omwoyo gwa Katonda ne gumuggyako. N'agera olugero lwe n'ayogera nti, Balamu mutabani wa Byoli ayogera. Era omusajja eyazibwa amaaso ayogera. Ayogera oyo awulira ebigambo bya Katonda, alaba okwolesebwa kw'omuyinza w'ebintu byonna, ng'agwa wansi n'amaaso ge nga gatunula. Nti eweema zo nga nnungi ggwe Yakobo, ennyumba zo ggwe Isirayiri, zeeyaliridde ng'ebiwonvu, ng'ensuku eziri ku lubalama lw'omugga, ng'emiti egy'omugavu Mukama gye yasimba, ng'emiti emyerezi egiri ku lubalama lw'amazzi. Amazzi ganaakulukutanga okuva mu nsuwa ze, n'ensigo ze zinaaba ng'awali amazzi amangi. Ne kabaka we anaasinganga Agagi obugulumivu, n'obwakabaka bwe bunaagulumizibwanga. Katonda amuggya mu Misiri, alina amaanyi ng'ag'embogo, aliriira ddala amawanga abalabe be, era alimenyaamenya amagumba gaabwe, n'abakuba okubafumita n'obusaale bwe. Yabwama, yagalamira ng'empologoma ennume, era ng'empologoma enkazi ani anaamusaggula? Aweebwenga omukisa buli anaakusabiranga omukisa, era akolimirwenga buli anaakukolimiranga. Awo obusungu bwa Balaki ne bubuubuukira Balamu, n'akuba mu ngalo. Balaki n'agamba Balamu nti, nakuyita okukolimira abalabe bange, era laba obasabiridde ddala omukisa emirundi gino gyonsatule. Kale nodduka oddeyo ewuwo, mbadde njagala okukukuza obeere n'ekitiibwa kingi nnyo, naye laba Mukama akuziyizizza okuba n'ekitiibwa. Balamu n'agamba Balaki nti, era saagamba n'ababaka bo be wantumira nti, Balaki bw'ali agala okumpa ennyumba ye ng'ejjudde effeeza ne zaabu, siyinza kuyita ku kigambo kya Mukama okukola ebirungi newakubadde ebibi, nga nnyima mu magezi gange nze, Mukama ky'anaayogera nange kye nnaayogera? Era kaakano laba ŋŋenda eri abantu bange, jangu nkutegeeze abantu bano bye balikola abantu bo mu nnaku ez'oluvannyuma. N'agera olugero lwe n'ayogera nti, Balamu mutabani wa Byoli ayogera, era omusajja eyazibwa amaaso ayogera. Oyo ayogera awulira ebigambo bya Katonda, era amanyi okumanya kw'oyo ali waggulu ennyo, alaba okweyolesebwa kw'omuyinza w'ebintu byonna, ng'agwa wansi n'amaaso ge nga gatunula. Nti mulaba naye si kaakano, mutunuulira naye tandi kumpi. Muliva emmunyeenye mu Yakobo, n'omuggo ogw'obwakabaka guliyimuka mu Isirayiri. Gulikubira ddala ensonda za Mowaabu, gulimenyera ddala abaana bonna ab'oluyoogaano. Kale Edomu aliba butaka, era ne Seyiri aliba butaka. Abaali abalabe be, Isirayiri ng'akola ebyobuzira. Era muliva mu Yakobo omu aliba n'okufuga, alizikiriza abaalifikkawo mu kibuga. N'atunuulira Amaleki, n'agera olugero lwe n'ayogera nti, Amaleki yali wa lubereberye mu mawanga, naye enkomerero ey'oluvannyuma erituuka mu kuzikiira. N'atunuulira Omukeeni, n'agera olugero lwe n'ayogera nti, ekifo kyo eky'okutuulamu ky'amaanyi, n'ekisu kyo kyateekebwa ku lwazi, ne Kayini alinyagibwa okutuusa Asuli lw'alikutwala mu busibe. N'agera olugero lwe n'ayogera nti, zitusanze, ani aliba omulamu Katonda bw'alikola kino? Naye ebyombo biriva ku ttale ery'Ekitimu, biribonereza Asuli, biribonereza ne Eberi, era naye alituuka mu kuzikirira. Balamu n'agolokoka, n'agenda n'addayo mu kifo kye, ne Balaki n'addayo.